bujulizi nze kwera mukama obujulizi kubanga yatemye amakubo by'emisomo gyange kubanga nze bulijjo kale wetugamba kyobasaba mukama kyoyagala nze mukama musaba school fees zatamu ngero eye mukama yanteredde ekkubo afunewo ngendo somera kubwerere paka wenjagala okukoma wonna Yesu engaliza abalwaliro manyi kikuyiga naye kubira Yesu engaliza zonna wajja kikola kyoti. Amina. Mukama ak'omukisa ssebo genda osome beriroya egwe bannange. Amina. Amen. Aboluganda mukama yebazibwe. Amanya Angel ngambirako kazo nze nebaza mukama ku lw'obulamu bwange ku lw'abaana bange ngeri gyatukumyemu ekisingira ddala nebaza mukama ku lw'akawala ka muganda wange yava mu nsi takyaliwo wiiki eri kaali kagenda kutuvaako ate nga twakamala okuziika taata waako nako kaali kamugoberedde nebaza mukama nti yakawenyeza kati kanamu kwesegaliza olyemalibwa jangu ako nno baakalika enfunda bakampanga kano bakangwasa mu butongole jangu okalaba labe mukazi Yesu omulungi yebaza gye bamumpa bamubika bo bampa bagamba akoze eki mu takisi mwetwajjira abantu babiri ne bamubika n'olutalo ne lulalukawo kakasi katukatuka kugusembayo nga kyebajja okussa ogusembayo omutunga asambagana n'abimba ebyovu ne kabamu n'ebintu mukamu ebyovu ne katandika osamba musajja n'agamba oyo omwana afudde ne mubuuza gwaliko abafu omukazi yasooka n'angema akakana kafudde ne mugamba gwaliko abafu. Yesu omulungi yebazibwe. Twebaza mukama katonda mulamu akadde kano kubira Yesu engaliza waggulu okutuuka kwe tekwali mwangu naye mukusaba akaana kano kamulekwa. Yesu omulungi yebazibwe. Kitaawe waako yafa era akaana kano kaweerirwa kyaki gye tutuddemu. Omuwendo gw'ekiweebwayo kyaffe mutono ne gwe twefiirizaako. Abaana bano bali bameka? Babiri. Era omwe agenda kutandika Mande okusoma ne ssente ezibaweerirwa ziva mu kyaki ezo z'oleeta zitutoolako omwana ono asobola osoma. Saate nga kitaawe yakafa ekiseera kitono naye yabadde akoze eki n'erinnya lya Mukama liyimusibwe ekiseera kyonna nti kati mulamu. Yesu waffe engaliza waggulu. Naawe Katonda ajja kubeera obukuumi bw'obulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Nazareti. Mukama ng'omusa oli otya nyama? Toyogera oli otya? Kati omuzinda Mukama ng'omusa maama akutwagalire Yesu. Yesu omulungi yebazibwe. Kalamu ne baakabika abantu bana era bankubira n'essimu nga bo bamanyi mufu yakoze eki omwana yafudde ne maama we ngera amanyi omwana akoze eki. Ate ekyanneewunyisiza bankubidde essimu ng'akadda ku ono waliyo omutadda ku oyo nga naye ali bubi afa. Yemusa emikono gye tusabira famire eyo gamba nti Mukama omwoyo gw'okufa tugusazaamu tubasabira obulamu obulungi mu linnya lya Yesu. Amen. Atuulize obujulizi obulala amanya gwe gy'oviiridde ne Mukama kyakoze. Aboluganda Yesu yebazibwe. Amen. Amanya gange mpitibwa Nasozi anviddeko wali nabweru nebaza Mukama kulw'emisomo gyange kuba nga tubulayo wiiki emu nga tubulayo wiiki bbiri tuddeyo okusomera. Mukama yantemera amakubo ga school fees. Hallelujah. Amen. Kati twali wano olunaku lwali lwakubiri nsumba nayigiriza n'agamba nti abo abaali bakukyawo bagenda kujja gy'oli bokukanabuka. Hallelujah. Nange nali awo nga tata akomawo ekiro ng'angamba taata omu yakubidde essimu n'angamba ogenda ne school fees. Hallelujah. Kubire Yesu engaliza waggulu oli bamusasulidde paka lwalikoowa n'ono naye abamwerabira bakoze eki
Katonda mulungi lwaki nawe tewabayo akujjukira ali eyo yimusa emikono gyo wagula ogiti Mukama ekigambo ekyo kibe kiramu nkomyewo n'obujulizi wano obw'okusimu n'obw'obuliwo mu linnya lya Yesu. Era neebaza Mukama ku ekyo ekitiibwa n'ettendo kimuddize. Amiina. Mukama akw'omukisa mu linnya lya Yesu. Genda osome maama. Osomerera ki? Looya. Olina bina ekisooka. Njagala beera secretary. Ekyokubiri njagala beera actress. Ekyokusatu njagala beera journalist. Musana. Mukama omukisa. Yesu akutuwera omukisa mu linnya lya Yesu. Mukama abituukirize. Gamba nti Yesu bituukirize. Mu linnya lya Mukama fesi genda obirabeko. Amen. Amiina kimbiri. Erinnya nze Claire. Claire nga toyina maanyi kiki? Claire. Mbiridde nansana naye nga banzala ku Kazo. neebaza Mukama olw'obulamu bwange n'obwa baganda bange. Neebaza Mukama olw'obulamu bw'omuwala wa muganda wange kuba ennaku eziseko emabega yadde mulwadde ng'ali ku kitanda naye neebaza Mukama eyamuwonyeza. Nange neebaza Mukama eyamponyeza kubanga musuma ntera okufuna okulumizibwa omutwe. Naye waliwo saavisi ya Sande wiiki eyaggwa wabuuza ani afuna okulumizibwa omutwe. Kimu ekyo kyali kinnemeddeko okumala ebbanga nga nembeeraawo omutwe guba gunuma ate emanze ku kyaki kibawaasi. Naye neebaza Mukama eyamponya kati newenzira amasifuna peeni yonna kitiba nte mu kisa. Amiina. Kwesegalizaawo kwata ku mutwe gwo Mukama Katonda akikomeza eddala. Aliyo gamba nti Yesu endagaano eyo tugikomeza ddala. Omwana we abe n'obulamu obulungi mu linnya lya Yesu. Mukama akomukisa. Kozi naawe okyasoma. Osoma ki? Bwesooka ombulire ekyosoma nandiba mukiina. Soma HRM. Yentya kutuula ku ntebe. Nsoma byakuwakisa. Mukama akw'omukisa. Nja kujja nsaba omulimu. Omulala mu linnya erya Yesu. Yeebazibwe Yesu. Awo bwekitiibwa. Nange neebaza Mukama ku lw'obulamu bwa mwana wange. Mpoza amannya gange mpuutira kwagala kwa Mukama. Neebaza Katonda omulungi ku lw'abaana bange bakoze bulungi. Neebaza Mukama ku lw'omwana wange ono abadde mugwanvugwanvu n'olunaku olw'Essande. Nange nali ngenzeeko n'enenwana nentuuka newankubale Najjaleeti. Naye neebaza Katonda ku lunaku olwo kandi okusabira omwana ono mu saaviisi nasaba naye twali mu ttendo nasaba naye naye neebaza Katonda omulungi nakola ebyekisa. Ngenda okuddayo olw'emmande omwoyo omutukuvu n'abaako byannuŋŋamya nga ndaga nti mbeeko ebintu byemuwa ebyokunywa ebyaki ebyamaanyi. Neebaza Katonda omulungi waliwo ekyali kimulimu nga kirimu kumunywa. Ne neebaza omwoyo omutukuvu eyandayirekitinga nampa ekisa nekolanga bwe yaŋŋamba netukoma wano ku saaviisi ey'olwokubiri. Twali tulina ogenda okubuya enjiri ku olwo naye ng'omwana wange mulwadde neŋŋange namuleka ntya. Neŋŋamba Mukama kola ekisa nemulekera banne. Neŋŋamba munno omwana obeera ng'omulabira bulungi naye kola omutendo nazina naye mu ttendo eryo obatayagala kutendereza Mukama mutendereze Katonda mulimu okusumulwa. Akaana keebaka nakati akukibeganga netukola dansi wa Yesu tugenda omaliza akaana katweyo twamala ettendo nekazuukuka. Era okuva olunaku olw'Essande netuddamu ku saaviisi ey'olwokubiri omwana teyasigala kyekimu. Ngenda okulaba ebintu ebimu yali nga takola atandise obikola. Neebaza Mukama nti yamusumulula waddembe azanya bulungi alya bulungi. Ekitiibwa n'ettendo kiddiza Mukama. Kwira Yesu ofeegaliza okubanga bulungi olw'obujulizi obwo Mukama omwana yamusumulula. Ekirala neebaza Katonda omulungi alabira ekigambo kye okukituukiriza. Neebaza kulamulanga ava waggulu. Neebaza Katonda bw'atyo yayogera nga bwe nabawaako obujulizi. Yalina bataata babiri. Taata ow'omwoyo
ne taata ow'omubiri nkusabira nawe ofune taata ow'omwoyo yeebazibwe Yesu nkusabira ofune taata ow'omwoyo mesedi yajja bweti baali batuuse okuddayo okusoma taata ow'omubiri wadde ekitabo kiteyakimuwa taata ow'omwoyo n'amuwa byonna nawako obujulizi nga Katonda awadde mwala wange school fees nange nali njaawo nkakasimu nga sente zituula ku ssimu nengulumiza Mukama olw'ekyo kulwa school fees ne wiiki eno yennyini neebaza Katonda omulungi kubanga ye bw'atandika ekigambo kyakola atya omwami Yosinede zaavudde yagamba tetuli musinga ne walikola atya neebaza Katonda nga bw'agamba nti ebibagaga b'omu kibuga abamanyi b'omu kibuga wangi Yesaya meka 23 yagamba tebirisibibwa tebiriterekebwa bigenda kuba butukuvu eri abaana be okulyanga ogukuta n'okubeeranga ebyambalo ebigumu nebaza Mukama kubanga ayimiridde mu kigambo ekyo nakituukiriza ayimiridde nakituukiriza kubanga gye biva si mulokole weeri nga gye tusomyeko nebaza Katonda omulungi atutukuliza n'agabira abaana be n'abambaza nawe nkusabira ofune taata ow'omwoyo n'abaana bo bafune taata ow'omwoyo Mukama omukisa. Amina. Mukama Katonda atutuweera omukisa mulimi yali Mukama waffe Yesu Kristo oyo omuweereza wa Mukama ali ku ddala ly'abasumba bweyefaanana bwakola ki bwafaanana Yesu omulungi yeebazibwe Mukama ab'omukisa yimusa emikono gyo wagogere nti Mukama twebaza ku obujulizi obwo era abantu abo bonna yongera obbakolera naffe otukolere nga by'obakoledde mu linnya lya Mukama waffe Yesu.